السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله twebaza Allah subhanahu wa ta'ala azzeemu otusinkanya mu lutuula lwaffe olwaleero nga mu kalenda yaffe tuli mu lunaku lwa mukaaga mu mwezi Rabiu Athani. Leero mukaaga mu mwezi gwa Rabiu Athani, twavudde mwezi gwa mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama gwe bamuzaaliramu Rabiu al-awwalu. Olwaleero tuli mwezi Rabiu Athani, ennaku z'omwezi nga mukaaga. Olutuula lwaffe olwasembayo twalaba shuruutu sihhatu as-salah, obulombolombo obutuusiza esswala y'omuntu nga bwali obulombolombo butaano, omuli obuyonjo bw'omubiri n'olugoye, omuli okubikka obwereere, omuli okuyimirira w'ogenda okusaalira ng'ekifo kiyonjo, akookuna okuyingira kw'obudde, akookutaano okutunula mu kibula. Olwaleero tugenda kulaba arkaanu as-sala, ze tuyita empagi z'esswala. Shuruutu sihhatu as-sala, twagamba shuruutu byebiri ebbali waaki w'omulimu. Arkaanu biyingira mu mulimu gwennyini gw'ogenda okukola ki? Gw'ogenda okukola. Era arkaanu zino ze tugenda okulaba tuzitwale nga empagi z'omuzikiti. Ti omuzikiti guno guyina empagi kwe guyimiridde. Waliwo zino ze tulaba, waliwo n'eziri ewa ebbali ku kisenge. Ng'era ezo empagi singa omuzikiti guno baguggyamu ezimu ku ezo empagi, omuzikiti guyinza okusigalawo ne gubeera mu ki? Gubeera munafu. Sinaki nti gusobola okunafuwa ne gukuba abantu. Kati kitegeeza arkaanu ze tugenda okulaba kasita zibeerawo oli n'azikola mu swala ye, esswala ye ekola ki? Ebeera ntuufu. Era arkaanu ezo kasita ajjamu muzimu ku ezo arkaanu, tujja kulaba kikyayinza okukola okutereeza esswala ye. Esooka batugamba wa arkaanu salaati 18 ruknan, onti n'empagi z'esswala ezikola esswala ng'oli mu sswala munda ziri empagi 18. Zemmeka ezo? Empagi 18. Esswala y'omuntu okutuuka nga teyeetaaga kujjuza, teyeetaaga sujudu sahawi, teyeetaaga kintu kyonna, ayina okukola empagi 18. Tugenda zibala wamu ffenna. Esooka nga tetunagenda ku mpagi ezo, tugambye empagi zino 18 singa oli abaako gy'atatuukirizza, esswala eba yaki? Teba nfu naye eba ya kitundu, tebalibwa. Ebalibwa ddi ng'empagi eno
kuzina empagi 18 ogireese nga tonnatoola ki tonnatawula salaamu. Esooka anniya, enniya erina okubeerawo ng'omuntu agenda kukola ki agenda kusaala. Twagamba enniya kyeki alqasdu, kwekola ki kwe kumalirira kwe kunuyirira. Oli nanuyirira n'agamba ngenda kusaala esswala yaki ya Isha, nga bwe kiri nti Isha gye tuddako. Kitegeeza enniya eyo bw'atagireeta kwawula swala gy'agenda kusaala, esswala tekola ki tetuuka. Kalombolombo akasooka ayina okuleeta ki enniya. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam atugamba atya, innama al a'malu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa, nti buli mulimu muntu gwagenda okukola gwonna ayina okuleeta ki enniya. Era Allah tabala mulimu gwa muntu wazira ogwo gwakoze ki gwanuyiriridde. Ne batugamba wano wa mahalluha alqalb, enniya tugireetera muki mu bigambo oba mutima. Enniya tugireetera na muki mutima. Eyina okubeera mu mutima n'agamba nti ngenda kusaala ki ngenda kusaala salatul Isha. Isha eyina eraaka mmeka? Eyina eraaka 4. Ebyo byonna n'abireeta mu nniya ye nga tannaba kukuba takbiira muyingiza muki mu ssala. Ne batugamba kiyinza okuba kigenda kuba kipya mu matu gammwe oba abamu nga mwali mukiwuliddeko naye nga mukibuusabuusa. Batugambye wayusannu attalaffuzu biha ta'kiidan lima fi lqalbi wa qasdu ta'yinuha, nti okwogera enniya kya sunna. Teri tukiwuliddeko oba tukimanyi basajja bakulu nti bw'aba agenda mu ssala agamba nawaitu usalli farada salati. Temwasomako wansi wa basajja bakulu oba temwasomerako mbifugi. Musajja mukulu waba agenda okusaala, in fact si musajja mukulu, ne Imaamu Shafi'i ne ba Imaamu Nawawi bagambanga attalaffuzu binniya sunna, okwogera enniya n'ogyatula ku lulimi kyaki kya sunna. Lwaki? Nabeera beesembesa hadisi y'emu, innama al a'malu binniyati, nti buli mulimu Allah agubala naki na nniya. Nakyo ekirala wa innama likulli mri'i ma nawa, era omuddu wakufuna n'ekyo kyakoze eki kyanuyiriridde. Era tusanga nga musajja mukulu n'ogamba kyakola bid'a, ekyokuleeta ki ekyokuleeta enniya, n'agamba nawaitu nuyiriridde usalli okusaala salatu dhuhri, essala yaki ya dhuhri lillahi ta'ala, olwa Katonda 4 rakaati, eyina eraka mmeka? 4. Lillahi ta'ala, kulwani? Kulwa Katonda. Allahu akbar. Nakuba ki? Abamu bongerako nti nsaaza oba ndi mabega wani wa imaamu. Kitegerekese, kitegeeza okuleeta enniya ku lulimi si kipya, wabula kirina abalongoofu abakola ki abakikola. Ebibuuzo tujja kulindako kuba tuzereeti leero. N'agamba enniya y'omutima emalira enniya y'olulimi, naye enniya y'olulimi temalira nniya yaki ya mutima. Tuddemu tukagaziya. Oli n'agamba nawaitu usalli salatu dhuhur,
nakyogera kuki ku lulimi nga naye mutima tekiriimu kyoyogedde tekimalira kyaki kya mutima naye oli bwakireeta mu mutima tingenda kusaala swala ya zukuuli asiri n'atakyogera eky'omumutima kimalira ekyaki eky'olulimi kivuddeyo bulungi ate singa omuntu abadde agenda kusaala salatul isha nga bwe tugenda okusaala eswala yaki ya isha naye nanuyirira swala yaki ya dhuhuri eniya yetuuka batugambye wano idha akhtaa fi talaffudhi binniyati uti singa omuntu asobya mu kwogera nekyagenda okukola n'agamba nawaitu usalli salatu dhuhri naye ng'agenda kusaala ki salatu lisha n'kisobya ku lulimi nga naye mu mutima gw'abadde agenderedde kusaala swala yaki ya isha mu kwatula n'ayatula dhuhri tekirina buki tekirina buzibu olwakiri kye tugambye nti eky'omutima kimalira oluki olulimi naye eky'olulimi tekimalira muki mutima kivuddeyo bulungi tugambye empagi yaffe esooka aniya okukola ki okumalirira empagi twagambye ziri 18 esooka tukoze ki tugifunye eyokubiri alqiyamu maa alqudrati omuntu okuyimirira maa alqudrati bw'aba asobola okukola ki okuyimirira kitegeeza tetusuubira muntu agenda kusaala swala ya tteeka ng'akoze ki ng'atudde ebbanga lyamala ng'asobola okuyimirira bw'agisaala ng'atudde esswala tekola ki tetuuka awo ne tujjamu bano wammanga omuntu Allah gwe yatonda nga tasobola kukola ki kuyimirira ayinza okuba yagongobala oba yafuna obulwadde obutamusobozesa kukola ki kuyimirira oba omuntu omulwadde nga tasobola kukola ki kuyimirira oba omuntu ali mu kaduukulu nga tasobola kwesimbamu twali tubulabyeko ayagala okukalabako ogezanga okola effujjo ku kisaawe ky'ennyonyi ku kisaawe ky'ennyonyi mulimu buli kika ky'akaduukulu ate ndowooza ku bisaawe byonna si kisaawe kya Uganda yokka kuba ekya Uganda sikimanyi naye kyemmanyi waliyo ebisaawe byonna kuba bibeerako amakomera kuba ow'effujjo wookolera effujjo balina ebakola ki bwe bakunyigira waliwo obuduukulu nga bw'oyimirira tosobola yadde okukola bwoti ne waliwo nga bw'ositama tosobola yadde okusitulamu omuki omugongo kati singa omuntu afundibwa mu kifo nga tasobola kuyimiririramu kitegeeza n'oyo okuyimirira kukoze eki kumusonyiibwako naye omuntu asobola okuyimirira bw'asaala nga tayimiridde kitegeeza esswala tekoze eki tetuuse tegerekese nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam atugamba salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jamb nabbi atugambye musaalenga nga muyimiridde musalenga nga mukoze ki nga muyimiridde fa in lam tastati' fa qa'idan naye bw'oba tosobodde olwa bino bye tulabye wammanga bulwadde kulemererwa fa qa'idan nabbi atugambye tusale nga tukoze eki nga tutudde fa in lam tastati' era bw'oba tosobodde kusaala ng'otudde
faala jambin, saala nga weebase oba nga oli ku ludda lw'osobola okukola ki, okusaalirako. Bino wammanga tubimanye. Almaridu, omulwadde, yusalli, asaala hasba istitaatihi, mu mbeera gy'asobola okukola ki, okusaaliramu. Tosanga muntu ali ku bulwadde, aliko abandiri, aliko ababumuluma, n'omugamba sheekhe yatugamba omuntu agenda okusaala okuyimirira mpagi bw'atayimirira essola ki, nga musajja wattu oba mukazi wattu mulwadde. Bw'aba alimu eyo embeera asaale ng'akoze eki, nga yeebase kuba alina ekimusonyiisa okukola ki, okuyimirira nga bwe buki, bwe bulwadde. Ne kino tukimanyi. Tulina hadisi abamu tuyinza okuba twali kijuwuliddeko nti omuntu bw'asaala ng'ayimiridde afuna empeera ki, namba. Asadde ng'atudde afuna empeera za ki, za kitundu. Eyo hadisi ekola ku swala za sunna. Kuba batugambye fi salati nafil yajuzu lighairi almarid an yusalliya jalisan wa lahu nisfu alajr. Nti omuntu agenda okusaala esswala ya sunna, nga sunna zetwakola ki, zetwalaba, oli agenda kusaala qabliya oba baadiya, ne bwagisaala ng'akoze eki, ng'atudde, agisaalira esswala ekola ki, etuuka, naye afuna kitundu kyaki, kya mpeera y'ogwo omulimu oba yeeyo sunna gy'aba akoze eki, gy'aba asadde. Empagi yaffe ey'okubiri tugirabye. Oli amaze okuleeta enniya, njagala tugenda kusika ekifaananyi ng'omuntu akola ki, asaala. Oli ayingidde omuzikiti, amaze okuleeta enniya ye. Enniya mujjukire eriraanyisibwa n'omulimu gw'ogenda okukola ki, okukola. Toleeta nniya ng'oli waka, oyina kuleeta enniya nga wakati w'oleetedde enniya n'omulimu gw'ogenda okukola waliwo akaseera kaki, katono. Tokeera ku makya nga leero obuzibye n'oleeta enniya ya swalatu subuhi, nga wakati wa subuhi waliwo kyenkana essaawa 10 12 oba 13. Leeta enniya mu kaseera w'ogenda okukolera omulimu gw'ogenda okukola ki, okukola. Esooka tugambye oli ayingidde omuzikiti aleese eki, enniya ye. Ey'okubiri, alqiyaamu maa alqudrati, ayimiridde mu ki, mu layini yaki, y'esswala. Akalombolombo ako kusatu, takbiratu lihrami. Eno neyina obukwakulizo bungi. Takbiratu al-ihrami tugivuunula tutya? Takbiira ey'emiki, ey'emizizo. Lwaki eyitibwa ya mizizo? Nti kasita omala okugamba Allahu akbar, kitegeeza weeziyizzaako ebyo byonna ebitayingira mu ki, mu swala. Era bw'okola ebitalina kukolebwa mu swala, esswala ekola ki, efa. Kasita omala okugamba Allahu akbar, kitegeeza byonna bye tukusuubira okukola biyingira mu ki, mu swala. Ne batugamba empagi ziri 18, naye batugambye wano wa shuruutu takbiratu lihrami 15. Nti ate takbiratu lihrami eno eyina obukwakulizo, eyina obulombolombo 10.
15 waliwo alina ku peeni nga tagikozesa wabe wampa ku peeni nga tagikozesa takbiratul ihram ekigambo obugambo nti Allahu akbar kiina obulombolombo 15 akasooka an taqaa haalu lqiyami fi lfardi akalombolombo akasooka omuntu agenda okuba takbiratul ihrami agikuba akoze eki ayimiridde mu swala ez'etteeka ako kamu kitegeeza oli takuba takbiratul ihrami ng'atudde anakuba takbiratul ihrami tayingira muzikiti nagamba Allahu akbar ng'akola ki ng'atambula oyina kuyimirira mu kifo kimu nga tokyatambula n'ogamba otya Allahu akbar ke kalombolombo akakola ki akasooka ebeerawo mu kaseera ng'omuntu amaze okukola ki okuyimirira atudde ng'asobola okusaala ng'ayimiridde takuba takbiratul ihrami ng'akoze eki ng'atudde nga omuntu agamba nti ngenda kusaala mu kusituka wano bw'ati nakubirawo takbira nagamba Allahu akbar tekola ki tetuuka oba omuntu gwe basaaza oli mabega ga imaamu n'omusooka okuba takbira kasita owulira muazini amaze okugamba la ilaha illa Allah ne imaamu ne bamuwa omuzindalo n'owulira ng'ogamba atya istawu gwe n'ogamba kamaze okugamba istawu ekiddako ki takbiratul ihram n'omusookayo Allahu akbar kitegeeza oyingidde esswala ng'ayina okuyingiza esswala tannaba kukola ki kugiyingira kitegeeza oyingidde esswala gy'atannaba kukola ki kuyingiza era kasita imaamu mu takbiratul ihram tetugenda naye yadde omukulembera tetugenda naye kitegeeza ki nakubanga naye bwokola ki nemwogerera kumu ekigambo Allahu akbar yayina okusooka okyogera n'agamba Allahu akbar naawe n'ogamba otya Allahu akbar kitegerekese ke kalombolombo akasooka ku takbiratu al ihram akokubiri an takuna bil arabiyyati takbiratu al ihram oli ne bwaba munafu atya mu luwarabu kale yo gyogere muki mu luwarabu ekigambo kiina Allahu akbar kitegeeza ki Allah muki munene sheekh akikuvuunulidde bulungi nti Allah muki munene towoomesa swala n'ogamba Allah munene eyo swala oyingiddeyo Allah munene Allahu akbar kitegeeza ki Allah munene gwe n'ogamba kankyuse mbukyusa maki makulu nkyogere mu Luganda Allah munene n'oyingira esswala eyina kwogerwa mu lulimi luki luwarabu tuleme kugamba ekigambo nti eyina kwogera mu luwarabu eyina kwogerwa nga Allah bwe yatugamba tukole ki tujogere nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bwe yatugamba tukole ki tujogere twogera tutya Allahu akbar nekitegeeza nti n'oli eyakayingira obusiraamu kale kuba twagezaako okutematema omuntu ayinza okusaala nga yakayingira obuki obusiraamu kasita akwatayo ekigambo Allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar ebyo ebigambo n'abikwata bw'ayingira mu swala by'aba ayogera byokka paka esswala lwekola ki
abyogerere waggulu, abyogerere ku sujudu, abyogerere ku rukuu, abyogerere wansi, abyogerere ne wasoma al-Fatiha. Kale n'omuntu yakasiramu ekigambo Allahu akbar kisobola ogaana? Kale kiyinza obutavaayo nti Allahu akbar, naye kale asobola okwogera ekikola ki ekikyefaananiriza, naye kaleme mutanda akivuunule mu lulimi lwakola ki lwategeera agambe nti nze kankikole ki kankyogerere mu lulimi lwange. Kalombolombo kakumeka? Kakubiri. Ku mpagi ey'okumeka? Tuli ku mpagi ey'okusatu eyaki eya takbiratul ihrami. Takbiratul ihrami tugambye eyina obulombolombo 15. Akasooka tukalabye, akokubiri kubeera mu Luwarabu, akokusatu wala budda an takuna bilafdhi Allah wa bilafdhi akbar. Takbiratul ihrami eno eyina kubeera mu bigambo bimeka? Bibiri. Kyekigambo ki? Allahu akbar. Kitegeeza oli tayiya nti Allah linnya lyani? Allah linnya lyani? Lya Allah. Si bwe kiri? Arrahmanu linnya lyani? Lya Allah. Alqudusu linnya lyani? Oli taleetawo kuyiiya n'agamba Arrahmani ne Allah gonna manya gani? N'agamba Arrahmanu akbar. Mubiranga ebisaga naye abantu gye balya nga babikola. Oli n'agamba Arrahmanu akbar. Allah mannya ge gonna amalungi, yatusiimira linnya ki? Allah lye tuba tukozesa mu kaseera kano. Tegerekese mumanya toleetawo kuyiiya ti kanteekewo Rahmani ndaba nalyo linnya lyani, kanteekewo Rahimu nalyo ndaba linnya lyani. Yogera kigambo Allahu akbar. Kakumekaako? Kakusatu. Akokuna wayajibu at-tartibu. Ekigambo Allahu akbar omuntu ayina kireeta mweyombeera nti Allahu akbar, si akbar Allah. Tegerekese kuba gyebiri ebigambo ebimu nga sentensi bw'ogiva gyeva gyekomedde era ew'amakulu gatya, nga bw'ogitandiki bw'ogamba Allahu akbar ne akbaru Allah nga amakulu gegaki gegamu. Naye ekigambo Allahu akbar kiyina kujjira mu tartiibu eno nti Allahu akbar. Tosoosa akbaru nozzaako ki? Allah. Kakumekaako? Kakumeka? Kakuna. Akokutaano wala tasihhu bimaddi lhamza aw alba. Ekigambo Allahu akbar tetuyina kyongerako maddi, alifu ne tujongerako ki? Nebeera etya? Akbarullah. Tukiwulidde? Akbarullah. Twali tukiwuliddeko? Akbarullah. Kitegeeza ku alifu otaddeko ki? Maddi ekola ki? Ewanvuya. Ne kubba oyongeddeko ki? Alifu nayo nekola ki? Newanvuwa. Mu kifo kyo akbar n'ogamba akbarullah. Tegerekese ekyo nakyo tetukola ki? Tetukyogera. Kalombolombo kaffe kakumeka? Oba wala tashdidu lbai au ziyadatu harfi lwawi bainahuma. Yadde ekigambo kyonna mu kigambo Allahu akbar wawali shadda, Allah kulaamu eyo erimu ki?
akbar wawalala wali shadda. Allah bansiimire tuli wamu. Ku akbar tewaliwo wali ki shadda. Kati wonna woyongerera shadda oba kubba Allahu akbaru kubba unootekawo ki shadda, kitegeeza kikoze ki kifudde. Oba wakati w'ekigambo Allah ne akbaru nooteekawo waawu, Allahu wa akbar, oba n'ogamba wallahi akbar. Tegerekese kireke eyo nga bwe kiri Allahu akbar, toyongeramu yadde okukola ki okkendeeza. Wa adami saktatan tawilatan bayna alkalimataini. Omuntu toyina kusirika lusirika luwanvu wakati w'ebigambo ebimeka. Oli n'agamba Allah akbar, oba oli amalusu gayinza okuba gamuweddeko, oba ayagala kwasimula, oba ayagala kwayuuya, nakola ki wakati awo, nakola ki nalekawo akabanga akaki akawanvu wakati w'ekigambo Allahu akbar. Kuba oli ne bwayasimula nga abadde akagera ekigambo Allah n'ayasimula, ate ekirungi kukiddamu n'okyogera buki bupya, n'ogamba Allahu akbar. Kitegeeza wakati w'ekigambo Allah akbar toyina kusirika lusirika luki luwanvu. Kigambo kirina okuba nga kikoze eki nga kyeriraanye. Wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Ekigambo kino Allahu akbar oyina okuba nga gwe kennyini mu ggwe harufu okoze eki oziwulidde, si kuwuliza balala, wabula gwe kennyini ng'okyogera n'ogamba nti alifu njogedde, laamu bbiri nzogedde, ne ha nkoze eki nzogedde. Gwe kennyini ekigambo n'okola ki n'okiwulira. Akalombolombo akalala, wa dukhulu lwaqti lilfardi wannafli lmuakkid wa dhi sabab. Unti takbiira eno oli ayina okujogera ng'obudde bw'esswala bukoze eki butuuse. Tajogerera mu budde bw'esswala nga tebunnaba kukola ki tebunnaba kutuuka. Kabazini takbiira eno oli ayina gireetera mu budde bw'okutuuka kwaki kw'esswala. Esswala erina okuba ng'ekoze eki ng'etuuse mu kaseera wayogeredde ekigambo kino Allahu akbar. N'ekirala n'okutunula mu kibula. Oli tayogera ekigambo Allahu akbar ekimuyingiza esswala ng'ate tannatundawa mu kibula. Ekirala ekisembayo nga twakyogeddeko, ta'khiruha an takbirati al-ihrami fi haqqi al-muqtadi. Asalidde emabega wa imaamu akusaaza toyina mukulembera mu kwogera kigambo ki Allahu akbar. Yayina okusooka oluvannyuma n'okola ki n'oyogera. Eyo mpagi yaffe yakumeka yakusatu. Tulaba empagi mmeka 18 ezituusisa esswala eziyingira mu swala. Empagi eyokuna qiraatu al-Fatiha, okusoma suratu al-Fatiha. Suratu al-Fatiha yeriwa? Nina kyenjagala olaba. Suratu al-Fatiha yeriwa Sheikh? Kyembadde njagala okulaba nkirabye. Suratu al-Fatiha yeki?
la suratul fatiha siye alhamdulillah. Suratul fatiha yeggula w'esswala naye etandika ne bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Ekyo obuzibu buli kuffe abawalimu. Ebiseera ebisinga buli omu alina amazahabu ge. Ekigambo bismillahi rrahmani rrahim kiri ku al-fatiha. Kitegeeza oli bw'ayingira esswala n'agamba Allahu akbar subhanaka Allahumma wabihamdika wa la ilaha ghayruka, n'agamba alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah takoze ki? Al-Fatiha asomyeko aya mmeka? Mukaaga. Al-Fatiha ina aya mmeka? Musanvu. Bismillah ku suratul Fatiha olina bw'obikulakulanye muli okumpi awo ajja gisangamu nga bismillahi rrahmani rrahim number 1 ye aya ekola ki? Yesooka mu kusuura ki? Ku suratu al-Fatiha. Tukategedde bulungi bannange? Kitegeeza anaasoma al-Fatiha ayina okusomerako ki? Bismillahi arrahmani arrahimi ma alhamdulillahi rabbil alamin. Ojatudde tojatudde ebyo birala. Tuli wamu? Ebyo biki? Birala. Okwatula ako kojatudde oba obutakola ki? Oba obutajatula, naye okugisoma olina okukola ki? Okugigatta ku suratu al-Fatiha. Ebyo byaffe byabawalimu abagamba nti nze njatula, nze sikola ki? Nze sijatula, naye okugamba nti sigisoma kitegeeza al-Fatiha osomye yaki? Ya kitundu, basimala okoze eki? Ogireseeyo. Batugambye wano wa fi kulli raka'atin, al-Fatiha eyo omuntu agisoma mu buli ki? Mu buli raaka. Subuhi erina raaka mmeka? Kitegeeza al-Fatiha mmeka? Dhuhuri erina mmeka? Al-Fatiha mmeka? 4. Buli raaka erina ki? Erina al-Fatiha yaayo. Kati tugambye subuhi erina raaka mmeka? Al-Fatiha zaffe mmeka? Nsaze imaamu ng'agenda ku ruku kola ntya? Ndekawo embeera neŋŋamba sheekhe yagambye al-Fatiha nina okukola ki? Era kansooke nkuba al-Fatiha yange nkole ki? Ngimaleyo ngoberera ani? Omuntu asonyiyibwa al-Fatiha mu mbeera mmeka? 2. Embeera esooka osanze imaamu ali ku ki? Ku rukuu'u. Kitegeeza mweyo eraaka gy'osanze imaamu al-Fatiha gye yasomye ekoze eki? Ekumalidde. Kuba bukubi takbiira ekuyingiza mu ki? Mu swala. Okuba etakbiira ekutwala ku ki? Ku rukuu'u. Embeera endala kwe kubanga imaamu asomye n'amalayo. Olubadde okusoma al-Fatiha bw'ati n'agimala n'asoma inna a'taynaaka, obadde otandika al-Fatiha yo wakakoma ku ihdina siratal mustaqim, tokaka kugamba nti kakole ki? Kanjimaleyo. Embeera ey'okubiri kwe kuba nti imaamu takulekeddeewo mwaganya kumalayo ki? Al-Fatiha yo. Mweyo embeera okole ki? Ogenda n'ekyo ky'okoze eki? Ky'osomyeko. Naye okugamba nti imaamu ansomedde nze sigenda kusoma, birala. La salata liman lam yaqra bifatihati al-kitab. Omuntu talina swala oyo atasomye eki? Al-Fatiha. Tuli wamu? Ebyokugisoma mu lwatu oba obutagisoma ebyo biki? Birala. Naye amazaabu gaffe ge tusoma
gatugamba ku hadithi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama kana yajharu fi lmaktubati bibismillahi arrahmani arrahim. Mu swala zino ez'olwatu nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama yawulirwanga ng'ayatudde ki bismillahi arrahmani arrahim. Era tekakutandanga n'owulira omuntu asomye bisimillah n'ogamba akoze eki? Akoze bid'a. Tegerekese, bisimillah eri ku mpagi zaki? Za al-Fatiha. Al-Fatiha ina aya mmeka? 7. Empagi yaffe ey'okumeka? Katusigale ku al-Fatiha gye tuba tufundikira nayo. Al-Fatiha eyina entondo mu bintu omuntu byayina okutereeza mu swala abifeeko ennyo Al-Fatiha mweri. Kitegeeza mu kugisoma oli ayina okugisoma obulungi. Sijja kukola kino akalubiriza abantu kugamba muntu wano atusomeremu wabula tubeere beesigwa. Ogende w'omuwalimu wo n'omugamba kankusomeremu al-Fatiha, n'akugamba wano tereeza, wano oli otya? Kuba waliwo kye basoma ekinene ghayri al-maghdubi alayhim wala llaalliin. Eyo Allah sigimanyi. Oli atayawula siini na zaa'u ne shiini ne saadi ne siini, n'atayawula daadi na dhaa'u. Wala zwa wala la ilaha illa Allah. Kitegeeza buvunanyizibwa bwaffe oli okubanga al-Fatiha eno akola ki? Agitereeza. Amanye nti bisimillah esoma bweti, alhamdulillahi rabbil alamin esoma bweti, arrahmani rrahim maliki yaumi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina. Kati nno waliwo gwe nawulira ihdina sirata almustaqim ng'akisoma ihdina sirata almustaqim, mimu ng'asoma ki? Ate nga atusaazizza, ate nga muntu mukulu tukyasobola kukola ki? N'osaba busabi Mungu saasire swala yaffe ekole ki? Etuuke. Naye nga kuba kukola ki? Kweryazaama. Woba oyina osonyiwalira omuntu, kale oyina omuntu gw'otakola ki? Gw'otasonyiwalira. Mugambe nti kankusomeremu ki? Al-Fatiha yange. Kasita nakugamba tamaamu tamaamu ng'okola ki? Ng'ogenda mu maaso. Ekisembayo Al-Fatiha eno omuntu naye agisoma ayina okuba nga agiriiranyisa, ayina okuba nga akoze eki? Ng'agiriiranyisa. Si kusoma nga bw'okutula. Kikyentegeeza n'okutula? Sitegeeza kutula kwa aya wezikola ki? Wezikutulira. Oli nasoma bismi lahi rahmani rahim. Oli nasoma bismillah nayasimula, nagamba bismillah nayasimula, nagamba arrahmani rrahim. Bw'oyasimula woyasimulidde ddawo emabega okole ki? Ogatte. Eswala si ya mpaka. Bw'onaaba wakasomako aya 2 ne bakuba takibiira ezo z'okola ki? Z'osomye genda n'ezo. Nga naye okoze eki? Ng'oterezezza okusinga okusoma ng'okutulira batalina kukutula ate n'okola ki? N'oyonoona. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم اهدنا واهد بنا جعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا جعلنا سببا لمن اهتدى وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.